Yesebo. Abasiramu basala mu lulimi ki? Luwarabu. Muhammad bamuzaala wa? Buwarabu. Muhammad yali ayogera lulimi ki? Luwarabu. Qur'an eri mu lulimi ki? Luwarabu. Wayina kiwandiiko? Yesebo. Wayina kyana musanvu Qur'an. Abawarabu. Qur'an yagamba ati Abawarabu bannamalungu. Bannamalungu. Abo. Ebayitirivu mu bakaafiiri. Musumalindako. Yesebo. Tulabye nga Abawarabu baki? Bakaafiiri. Kitegeeza abasaala mu Luwarabu baba baki? Bakaafiiri kabisa. Kati ali mukaafiiri? Musiraamu. Abalabi ba Daawa TV tusanyuse okubeera nga tubalaba newankubadde abatulaba tegereka bulungi tuzze kubasomesa ate mubeere nga abantu mubategeeza nti ekintu kyetinze ekintu kyatandise dda so tubeera mu programu ya research desk era nga okona ku munno mubagulizeeko omugambe nti ekintu kyatandise dda jaye kalaamu jayo ekitabo ojje oberenga otwota buliro. Tuli wano ne Sheikh Abdunur Sematimba computer insha Allah amaze okubeeranga akalira. Sabo Sheikh. Naam Sheikh. Waliwo abegumbulidde omuze ogw'okubeeranga bajolonga Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyesimanyi oba bakikola kagenderere, kyesimanyi oba balina bukyayi kunzikirize y'obusiraamu, kyesimanyi oba babatuma butumi kubanga omusajja agenda n'asoma aya nga naye alabira ddala erina kyetegeeza naye omusajja n'asalawo n'ajogeza ebirala ate byetakola ki byetayogera. Netubuuza nti ekigendererwa ky'abaddu bano Sematimba nga tetunnagenda ku bino soka olambululemu kaawo abaddu bano kiki? Yakati alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatugoberera balungi mwebale kwekomeranga kumikutu gyaffe musubscribinge ku YouTube. Mutugoberere tugoberera tusobole okubeeranga masha Allah mubako byemuyiga ebinaabataasa. Guno omulembe Allah yagamba nti innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Ndi musula ya 35 aya 28 ya 29 natugamba nti abantu mwina bintu byemukola nga mubijja kukola ki abaddu banga abansiza mutufu bw'okunsinza bebo nga baki nga bamanyi ensonga lwaki ffe kyetwamanya tujja tukibatuuseeko embeera ebeerenga etambula buki bulungi. Kati Sheikh kigambo ky'ogambye yatukakasa mu Qur'an Suratu Bakara aya 2:17 makati gayo natugamba nti wala yazaluna yukatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ti abantu abo tebagenda kulekayo ki kutulwanyisa. Naam. Ubali batukoze eki batufunyeko buki obusobozi. Ntegerekesa bulungi ekyo Allah yakimanya kyebakola olwaleero Allah yakimanya. Olidde mu Suratu Imran mulimu aya 2 zinjala okola kyokweyambisa ku nsonga gy'oleese. Mulimu mu Suratu Imran mulimu aya soko nsomera aya 10:86 Allah agamba atya. Suratul Imran aya 10:86 aya ya 10:86 katusomere ddala bitabo baleme gamba nti tuyiya buyiya tutuukire ddala ku bwino. Allah subhana wa ta'ala atutegeeza bwati agambe tuwulire mu bukakafu mmwe abakkiriza mujja kugezesebwa ddala. Kino kitulimu kiki kigezo. Kati ebigezo bituyina biri awo biri bisatu genda mu maaso mu maali yammwe ekyo kimu n'emyoyo gyammwe ekyakubiri era mujja kuwulirira ddala ekyo kigezo kyakusatu okuva mu abo abaaweebwa ekitabo olubereberye lwammwe Abayudaaya n'Abakristaayo ne mwabo abagatta Katonda n'ebirala abakaafiiri mu Bawarabu okunakuwazibwa kungi naye bwe munaabeeranga mugumiikiriza ne mutya Katonda mazima ddala ekyo kya mu bigambo ebinywevu. Kati Allah n'atuwa solution nti beboogera byennyini Allah subhanahu wa ta'ala yali ekimanya nti bajja byo amakulu yabimanya dda nti bino bijja kubeerawo eyo nno yenkizo ya Allah ogenda okwogera n'ekintu ng'oludde yakimanya ng'akimanya. Kati tugenda kutunuulira aya ezo nga wooziraba nga zonna abasajja babadde baki bali ku kintu Allah kyeyogerako dda mu Suratu Imran awo aya 7:8 Allah subhana malikul quddus kwegamba bano bagenda n'okukola ebintu nga Allah
abimanya dda yonna nabitutegeeza kati bagenda okuvaayo okubaako bye boogera nga wallahi nga gwosenguse Qur'an newomba nga wasenguka Qur'an omuwulira ng'ayogera n'omusekera nga tilaba kano laba ono laba guno aya n'ota n'oleka ey'ensanvu mu 8 mu suratul Imran Allah yatugamba bw'ati agambe tuwulire nga noona ayogera ebyo tannazaalibwa Allah yabyogera dda Allah yagamba bw'ati era mazima ddala mulimu mubbo ekibiina ekikyusa ekitabo n'ennimi zaabwe nga bakisoma mulyoke mu birowoozi nti bivudde mu kitabo ebyo bye babagamba so nga tebivudde mu kitabo era ne bagamba nti ebyo byava eri Katonda so nga tebyava eri Katonda ne boogera ku Katonda ebyobulimba so nga nabo bamanyi kati omusajja ajja nakwotinga nti 987 Qur'an tuli fenna yes ngenda kutoka mjakwotinze nga byasomye oli byasomye aya tebirimu bakakati ono atugambye nga ndoza program era yatandise dda era alanze n'agamba nti essula ya 9 si essula Tauba aya 8 ng'agamba nti abawarabu be bakaafiiri abawarabu bannamalungu be bakaafiiri be bayitirivu mu bukaafiiri naye katulabe okutuuka mu aya ey'ekinaana jalanze nga tino bwagiranze omusomi we taterezeza wabula naye asomye busomi ogenda okutuuka ku aya nga tebiriiwo aya egamba bweti ekinaana mu 7 mu sura Tauba basiima okubeera wamu n'abaasigala negizibikirwa emitima gyabwe n'olwekyo nabo tebategeera oba okitegeera naye mazima omubaka olwo tuba tugenze ku y'ekinaana mu 8 naye mazima omubaka n'abo abakkiriza abali awamu naye balwana n'emmaali yaabwe n'emyoyo gyabwe abo balina obulungi era abo bo be b'okulokoka kitegedde kwegamba aya eyogera kirala ne bagyogeza ebirala kagamba ekigendererwa ky'abantu bano Allah atulabudde mu eri aya nagamba nti nedda olwedde bakimanyi kitegeeza nti bano balina bukyayi ku busiraamu obukyayi bwe balina kiriza maleyo naako nsomera suratu Bakara suratu Imran yawo wennyini ddayo mu Imran titubadde luli mu Imran osomye aya 10:18 10:18 ba'adhu billahi minash shaitani rrajim Allah agamba bw'ati abange mwe abakkiriza temubafuulanga abawi b'amagezi bammwe mpulira ne mubuulira ebyama byammwe abatali baamu mmwe mpulira tebayinza kulekayo kubaagaliza kibi babaagaliza ekyo ekibazitoowereza kibazikirize mazima bweyoleka okukunala obukyayi bwe babalinako okuva mu bumwa bwabwe mulimu obukyayi buli kangalasi era obuwulira ng'ayogera ng'okakasiza nti obwo buki kubanga buli aya gy'asoma ogenda okulanga mwennyini mwe muli ansaye ate nga ye anyodde kiki anyodde nnyole sakamalayo aya eyo egamba bweti ey'ekikumi egamba bweti okuva mu bumwa bwabwe n'ekyo ebifuba byabwe kyebikwese n'ekyo ekiri mu bifuba byabwe byebikwese kyekisinga obunene mu bubi mazima tubannyonnyodde obubonero bwaffe mu bukakafu bwe mubeera nga mugezi wala nga muli bagezi kati buli musiraamu yenna bw'owuliranga ebintu ebyo manya nti kati bwafulumiriza ebyo byayogedde ate ekiri mu mimwa bwabwe kizito nnyo kibi nnyo tegerekese bulungi seeka aye n'abantu mbadde nsaba bagiteekeko nnyo amagezi aya eno gye watuleetedde mu suratul Imran 7:8 aya ey'e7:8 aya eyo nkulu nnyo era wano we wavudde emitawaana naawe atasomye eddiini abantu ne bavaawo ne bakubuzaabuza naye Allah bano yali yabamanya dda aya egamba etya sura ya 3 eyitibwa Imran aya ey'e7:8 egamba bweti ba'adhu billahi minash shaitani rajim era mazima ddala mulimu mu bo Allah ayogera ku bantu abo abatakkiriza
era mazima ddala mulimu mu bo ekibiina ekikyusakyusa ekitabo n'ennimi zaabwe nga bakisoma mulyoke mubirowooze nti bivudde mu kitabo ebyo baba bagamba so nga tebivudde mu kitabo era ne bagamba nti ebyo byava eri Katonda so nga tebyava eri Katonda ne boogera Katonda ebyobulimba so nga nabo bakimanyi amakulu nti ono akimanyi nti oyo mwana amanyi nti byabadde asoma mbifu naye yasoma buki basomi asoma busomi kubanga alina obukyayi ku busiraamu sebo ne ku basiraamu ngalowooza nti wanaabisomera wali mu lujjudde lw'abantu nga bamukubira za leeruya nga wabafunye sente ng'afuna naye ng'akimanyi abafeze buki kitegeeza ono musika kubanga si yasooka okukikola kino musika w'abali ebibaze bagenda bagoberegana paka kuyama aya mbadde njagala tutereze okusinzira ku bigambo ye byayogedde okuva mu kamwa yakotinze aya etaliyo naye nga aya kye yali eyogerako kitegereka bulungi aya weeri naye nga agiteekamu ebitalimu gye njagala otereze kati aya ya 97 suratu tauba ya 9 aya ya 97 katugisome Allah agamba bwati ba'udhu billahi minash shaitani rrajim kitegereka bulungi abantu mutegere obutuufu bw'ensonga eno baleme babuzabuza Allah agamba bwati mubanna malungu be bayitirivu mu bukaafiiri ne mu bunnanfuusi munalaba akatambi ako kutubatereddeko munja kulaba ng'oli agamba nti abawarabu mwebale nnyo bamusome aya abawarabu mwebale bannamalungu be bayitirivu mu bukaafiiri ne mu bunnanfuusi mu aya eyo mulimu abawarabu sinnakirabawo wano kati abadde asoma abawarabu abajjeewa alina bukyayi olw'okubanga nti eyakkirwako Qur'ani mu warabu esooka yakubye emmisi kati ye n'amanya nti munne tajja muswaliza waki waggulu ye n'asoma ebiki ate byasomye n'abyongeramu ebiki ebirala era yagambye nti abawarabu bakaafiiri abawarabu baki bakaafiiri naga waliyo omuyisirayiri omukaafiiri waliyo omukristaayo omukaafiiri tugenda kujja tegerekese bulungi kati aya eyo bwebangezze Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza owulidde nga mu aya eyo munyini tayogera ku bannamalungu bonna tegerekese bulungi someyo 9:9 egamba abweti engamba etya ne mu bawarabu ne mu bawarabu bannamalungu olabye wali kati mu 9:9 mumbadde ate abawarabu mu 9:7 temuli bawarabu ne katutwale nti boogera ku bannamalungu nga n'abawarabu mwebali abali muki mu ddungu tuli fenna kati anga kwekujja wano bannamalungu be baki bannakyalo nene Uganda mu biraba genda kyalo olabe gende Kalamojo olabe nga olayo abantu bali mabega nnyo n'okumanya ebyeddiini bali mabega tulina kukola kaweefube tutuukeyo abantu tubaze okusema kwa mawuki twali Kalamojo omusajja n'atubuuza nti njagala kulaba ku Allah nga tajerega naye nga mumusomesezza Allah n'awulira nga ayagala na kumulabako tinaabuuza nti Allah ali wa tumulabeko kumwena Allah yaani kitegeeza bino Allah yabimanya yali yabimanya dda owulidde kati genda mu maaso egamba bweti ne mu bawarabu bannamalungu bannalukoola mulimu oyo akkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero n'afuula ebyo byagaba nga byakumusembeza awali Katonda n'okusabirwa omubaka abange mazima ddala kyo kyakusembera kwabwe Katonda agenda kubayingiza mu kusaasira kwe mazima Katonda musonyiyi era masaasizi kati Allah gyalondobamu tugurupu z'abantu zibeerawo naye buli gurupu mbeeramu abakkiriza n'abatali kituufu nnyo segedde kati gw'ojja n'okonkuludinga by'okonkuludinze tuba tukwewuunya ekyokulabirako seeka Yesu yali eba mutuma ayogera gye baamutuma mu Matayo 15:24 yagamba atya Matayo 15 layini ya 24 katugituukeko tugisome tulabe Matayo 15 layini ya 24 neddamu netugamba ebigambo bino olwa 24 olugamba bwe buti naye naddamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'ennyumba ya Isirayiri
tugambe nti uli ali mu Israeli yabula tekisoboka eriyo n'abakkiriza abasiraamu ulidde nsomerako Bassekabaka ekisooka 9:7 Bassekabaka ekisooka 9:7 wa wano watugambye bwe wati 9:7 aha egamba kale ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde n'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigijja mu maaso gange kale Isirayiri aliba lugero na kigambo kya buwemu mu mawanga gonna. Tugambe nti muli mu Isirayiri ekya buwemu yogera ebitasoboka ebisoboka obikoleki obireke naye nga mmulabye mulungi nnyo mu mbeera y'okuleekaana era nkwebaza awokoso muli munene mbeera y'okuleekaana mu byawandiikibwa okyali mwana muto nnyo asaana okujja tukutuuze wansi oba weyambe siramuka owoneeyo katembo muveemu seka nsomerako mu kyamateeka 9:6 wagamba abwe wati wagambe ye ekyamateeka gw'oli luddawa 9:6 wagambye ebigambo bino ya kale manya nga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo mpulira kubanga oli ggwanga eririna ensigo enkakanyavu ensingo enkakanyavu Katonda abatayogera ku Bayisirayiri yesebo nga agala kubageraganya naki Katonda yakimanya nti bano batukoze eki nenga ati asaba ola bamuli bakkiriza nkimanyi nti muli bansingo kiki nkakanyavu kati uli ya Paulo ati wabogerako agamba atya 3:9 Abaruumi 3:9 Abaruumi wagamba bwe wati katutukwe mu Baruumi egamba bweti olw'omwenda kale kiki fe zisanze okusinga bo nedda n'akatono kubanga tusoose okwabira Abayudaaya era n'Abayonaani nti bonna bakufugibwa kibi kati bono konkuludinga nga mu ebyo naffe tubisome bwe tutyo tutegeerenga gwe buli Muyudaaya yenna waali afugibwa kibi Omuyisirayiri yenna waali mubi bonna baabula bonna balina ensingo enkakanyavu tekisoboka abantu bonna kwegamba Allah atonda abantu bonna babeerenga bamujemedde ti eri eggwanga oba ekikago nikyo kyonna kimujemera temuliimu mulungamu ukyegedde kati mwana muvubuka kumaweka siramuka owone oba muli katembo gwe muwangaaliramu kubanga bw'onoosigaza katembo ojja kwemenya wekka olidde ojja kubuza abantu Katonda baana akuvunaana lwaki wabuza abantu ng'omanyi seeka kasomeyo aya ya Qur'ani eno sebo Suratul Isra eba ya 17 aya eyana mu 5 mpulira Allah agamba bwati ba'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idha qara'ata al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Allah agamba bwati bwe yalinga abogerako mazima bw'obanga osoma Qur'ani tussa wakatiwo ne waba abatakkiriza nkomerero ekisiikiriza ekitalabika ne tussa ku mitima gyabwe ekibikka baleme okugitegeera ne mu matu gaabwe mulimu ekizibikidde tebawulira era bw'obanga oyogedde mu Qur'ani ku Mukama wo yekka ng'omwawula mu bwa Katonda bwe bakyuka ne bakubayo amabega nga badduka eno aya Allah agambye nti babatawanyiza bwereere bw'obanga osoma Qur'ani wakati wo naawe abatakkiriza Allah ateekawo ekisiikiriza nga tekirabika ne bw'oli gimusomero tatajja kutegeera kitegeezo n'abaafuse blackboard tusomeserezeeko abantu seka point ey'okubiri awo kakati seka point nga tetwagenda ku point ey'okubiri bw'okimanyi nti ebigambo byennyini ne Yesu yabyogera Yesu yennyini somerako mu Mako 4:11 Allahu akbar Mako 4:11 agamba atya katulabe Bayibuli bwegamba Mako 4:11 line eya 10 wagamba abwe wati 4:11 waddamu ne wagamba bwe wati n'abagamba nti mwabaweebwa ekyama eky'obwakabaka bwa Katonda waliwo abaaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda nga baba basomedde ebigambo babikoze eki babitegeera wabaawo nga bakoze eki genda maaso
ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda naye bali abali ebweru byonna ebibabeerera mu ngero bibabeerera mu ki mu ngero genda maaso egamba abweti bwe balaba balabe ne batetegereza mpulira era bwe bawulira bawulire ne batategeera mpozi baleme okukyuka nate okusonyiyibwa guteebereza Yesu yagamba buno bwe bulamu obutakola ki obutaggwaawo kati nga buli omu atagala genda mu geyeena kino yandibadde akisimbako kyeki essira owulidde ti musajja atugambye naye yitaga obulamu obutaggwaawo ate agenda mu geyeena azzaako ki okutegeera gwe Katonda omowaki ow'amazima kati nga buli omu alina kusigala nga anoonya nti Katonda ali omu wamaki ow'amazima abasigadde bali fake so kiri naye ekigambo ekyo kyogera tebaagala kukiwulira kasita omugamba nti Katonda ali ogwo anyiigira nawo ye abaakimanye bali batya bali basatu ng'atandika obbapangapanga ono ali muono ono ali muono gamba kati statement esembayo giwulire aganda n'oyo gwe watuuma Yesu Kristo nga gwolina kumutegeera nti baatuma muki baatuma mutume kati bano olw'okuba nti baazibikira emitima gyabwe bali mu bantu abagamba nti bagoberera ani Yesu naye nga bigambo biri kuki ku mimwa gyabwe Yesu tebamugobererangako Yesu gwe mugoberera baatuma mutume yali muntu ate nga musiraamu munnaffe mumuwulirako embizzi mumunywerako emyenge ntegerekesa bulungi nga teri yalina bujulizi nga Yesu yali akumbizi ne muvuma abantu ku lw'erinnya lya Yesu naye nga musajja wattu yasomesa tawhidi bantu kutegeera nti Katonda ali omu yasomesa busiraamu wallahi mu abantu mubasomesa kubatwala mu illuminatism gye basinziza ebitali Katonda ne muddira nabbi wa Katonda ne muddira ekitonde kya Katonda ne mukifuula Katonda nti nammwe muli bakkiriza njera mugoberera Yesu balungi nnyo mu kanyomero ako kalungi nnyo gwe tomuwulira buli saa kubira Yesu engalo olwo alina byazibiikiriza bimuweddeko byayogera kubira Yesu engalo tugenze kanyomero ako Yesu bakanyomero ako kubiri kagamba agambye nti abantu bano basala mu lulimi ki yesebo nti mu Luwalabu kakati nitulowooza ti agenda kutuleetera ekigamba nti buli asala mu Luwalabu yabeera omukaafiiri oba abaakoze ensobi takireese yesebo kakati oyo gwe omukola otya nze kisooka yesebo kimugamba nti addeyo yeetegeresa okutabo gwateeka muki mu nkwawa omanyi sotu Juma naam aya eyokutaano eyo buli wengisoma bwe nti mpulira eddala nga abantu abo webakoze eki webagwa Allahu akbar kabira sotu Juma sura ya 62 aya eyokutaano ekifaananyi ky'Abayudaaya abo abaweebwa Tawuraati ne bakalaatirwa okugikozesa oluvannyuma ne batagikozesa mu ngeri gye baalagirwa bafaanana ng'endogoyi yeyeetikka ebitabo kati zimulaba ndogoyi ezeetikka ebitabo byazo nga temanyi kubisoma kibi nnyo ekifaananyi ky'abo abalimbisa obujulizi bwa Katonda ne Katonda taluŋŋamya kibiina ky'abalyazaamaanya kati oyo aya eyo gy'oleese we mukwatirako bw'onoosigala mu bulyazaamaanyi togenda kuluŋŋama lwaki kubanga wasalawo okusigala ng'oli mujeemu aya z'osoma ozimanyi onoonya following aya gy'oleeta ogimanyi onjagalakisa bulungi okimanyidde dda nti Oluwalabu luli mu nnimi zaani za Allah ate kaasangwawo ani kasangwawo ennimi endala zonna zibuddemu ki mu Luwalabu era kyova olaba seka kizibu nnyo omuntu olunaku ne lukya ne luziba nga tayogedde ku Luwalabu kizibu mu lulimi at least lulirayo ekigambo ky'Oluwalabu nawe kibeera kiki bampeyo kacaayi ne kasukaali katonotono wayogedde dde Oluwalabu tuli fenna kakati musomerako mu Zefaniya essula ejja kuba yakusatu onyerwa mwenda Zefaniya 3:9 wagamba abwewati katutukeyo Zefaniya 3:9 neruddamu nerugamba ebigambo bino nerugamba bwerute kubanga mu biro ebyo ndikyusiza amawanga olulimi olulongoofu bonna bakabirenga erinnya lya Mukama n'okumuweererezanga omwo n'omwoyo gumu Katonda yali ya prophesizing dda ng'ayita muki munabbi Zefaniya n'amugamba nti ebiseera bikoze eki bijja ng'abantu balisinziza Katonda mu lulimi luki
lumu oluki olulongofu kati engeri gyali nti agezaako okubeera ng'alimbisa ebitabo bino leka tumulungamye era nga naye tujja kumusaba bw'aba awakanya nti Oluwarabu si lwe lulimi olwo abuulira abantu lulimi ki olwo bayibuli lwe yali eyogerako wano olulongoofu olwo mwe baweerereza Mukama okusinziira ku Yesu obwannabbi bwakoma nsomerako mu Luka 16:16 Luka 16:16 wagamba abwatya katutukeyo Luka 16:16 neruddamu nerutugamba ebigambo bino amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana byaba okutuuka kwani ku Yokaana okuva olwo enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa era buli muntu abuyingiramu lw'amaanyi ate eno layini nga nnungi kubanga egambye okuva olwo enjiri ebuulirwa so sigamba nti okuva olwo bayibuli ebuulirwa kati ng'olwo tukubuuza kati ate bayibuli wagijjawa ate naki namaanyi kati obwannabbi nga bumaze okukoma tuli fenna obw'Abayisirayiri bwakoma kwani ku Yesu oyo tegerekese bulungi agambye bikomye kwani ani abyogera Yesu kati tukubuuza buno obwannabbi buli nabbi Sefaniya bwakoze eki bwayogerako bwatuukirira kwani naye tweyongere okusomesa abantu bano mpolampola bajja kuyiga kubanga kaakati nze kyembayizeeko oba kyembalabyeko kino kye twabasomesa ne tubayigiriza kyekiriwa kati tokyalabawo nnyimba nga bakuba nnyimba nabo bagamba katusooke tuddeyo mu bitabo tukole ki tusome kaakati akanyomero ke mulina okuzzaako okuyiga toteeka mu bigambo bya bitabo bino bitaliimu kisome nga bwe kiri ekyokubiri niwobadde owulira akatambi ako owulidde nga taina ayo kujja kunga soka jisoma mu Luwarabu newankubadde lumenyefu naye ng'era agezezako agegenyeza bebana abaana abaavula n'agwa n'addawo lwe lulimi lwakoze eki olwayogerwako gusooka onsomerekawo mu bikolo by'abatume 2 ebikolwa 10:11 olabe eby'abatume 2:10 mitendo ya wamitume 2:11 10:11 nasema namna hivi kama maandiko matakatifu egamba abweti egambe tuwulire mufungulie ne mumpamfulie mu Misiri ne munsi eze Libwa eziriranye kulene n'abarumi abagenyi abayudaya n'abachufu abakulete abakuraishi banono be bakuraishi abakulete n'abawalabu tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebyakatonda Oluwarabu n'Olukuraishi boogereramu eby'ekitalo eby'ennimi zaani yakatonda gwe bw'oba owakanya ffe tetukugaana kuwakanya naye tukugamba nti lulimi ki lutaba Luwarabu kati eyo bayibuli eyo ekoze eki yebikulaze ebyo nsomerako mu Isaaya 20 wagamba abwe wati 20:13 Isaaya 20:13 wogedde ebigambo bino olwe 13 neruddamu nerugamba bwe ruti omugugu oguli ku Buwarabu omugugu twebuuza nti omugugu kitegeeza ki ng'ogenda eri mu Zakariya 10:2 egamba bwe Zakariya ez'oluzungu awo zivunula buki bulungi oracles the oracles of Arabia ebigambo bya message ya Katonda eri abaki eri Abawarabu nti kyali kyalagirwa dda nti Abawarabu batekeddwa okuvaayo message batekeddwa okuvaayo obwannabbi naye byayinza bisomesereza mu kyaki ddala bata tasobola n'okubitegeera bitegeera akabbo tebakuwa kale omugugu gw'ekigambo kya Mukama amakulu nti oba wagera ku mugugu boogera ku kigambo kyani kya Mukama kati eri wagambye nti omugugu gw'ekigambo eri abaki omugugu gw'ekigambo kya Mukama oguli ku Isirayiri kati ogwali ku Isirayiri kati ddayo mu Isaaya 20:1 egamba abweti Isaaya 20 layini eye13 Isaaya yiko wapi wono Isaaya mutuseeko 20:13 egamba abweti ole 13 lugamba omugugu oguli ku Buwarabu
Kitegedde nti ekigambo kya Mukama kitekeddwa okubeera mukibira mu Buwalabu mwe mulisula mmwe ebibiina ebyabadedene ebitambula. Kitegedde nti abatambula bonna ba traders bonna gye baali nga bakoze eki baali balina okubeera nga batambula wamu n'abaki n'Abawarabu bafune message eyo. Kaakati esebo seeka njagala tugende ku point eri awo. Esebo Eddako olw'obufunda bwa kaddu. Point eddako akwotinze 38 sura ya 38 aya eyokuna n'ajogereramu ebigambo bingi. Mu bigambo ebingi byayogedde n'asoma nti abakaafiiri b'omu Makka nanga nti eri Makka gye mutunula nga musaala eriyo bakaafiiri sooka osomaawo ne beewuunya abakaafiiri b'omu Makka omubaka omutiisa okubajjira ng'ava mu bo. Abakaafiiri ne bagamba nti ono omulogo omulimba abaffe afudde bakatonda baffe abangi katonda omu mazino kintu kya kyewuunyo. Kati aya nambula okufuseeka Nabi Muhammad ali ku mission sallallahu alayhi wa sallam ali mu kukowoola abantu bakole ki basiramuke mu kaseera Nabi Muhammad tukikakasa era yagireese ng'akakasa nti bali Abawarabu be bamutumamu mu kiseera ekyo baali baki baali bakaafiiri. Tegerekesa mulo kyekyamutumya abatuuseeko message ya Allah. Singa baali baluŋŋamu tewali badde bwetaavu wa Nabbi yenda kugendayo naye mmwe mwaba kimulina bigendererwa ki pozi mulina ebigendererwa byammwe following aya nambula okufu nti Nabi Muhammad we bamutumira bali baali bakaafiiri be bamutumyemu. Ngera Isa wetusomye mu Matayo 15 meka line ya 24 nga ne Yesu bamutuma mbakola ki mubaabula saatumibwa wabula ebyendiga ezaabula ez'ennyumba ya Isirayiri. Okitegedde kati abantu b'omu Makka Nabi Muhammad watandikira bakoowoolera baali baki baali bakaafiiri ng'oli bwatumiddwa mu bantu abaabula singa babadde balungamu ate baali badde bamutumayo ki tuli fenna kati bambi olw'obutamanya mwe nga muddawo nga mukoze eki kati aya zibannambula okufu naye gwe n'osomera abantu ate n'ogikomyawo kubira Yesu engalo sokudayo Bayibuli yabiraba. Bayibuli yabiraba ate yabiraba 17 ngero 17 ngero wagamba 17 egamba abweti yengera aliwa waggulu ngero 17 line eyo 18 egamba abweti omuntu abulwa okutegeera akuba mu ngalo n'afuuka omuyima mu maaso ga munne. Kakati ono ayagala okubafuula abasiru eri bannammwe babakubya mu ngalo mu kaseera wangi abantu bano enyiri zino baziraba kuba kakati ffe ekyokulabirako fe olunyiri tulusomanga bweruli tetulina bwetaavu bwakwongera mu byawandiikibwa lwaki mbyongeramu kuba kati layini eno giwulire egamba bweti omuntu abulwa okutegeera akuba mu ngalo. Kati lwaki babafuula abasiru n'afuuka omuyima mu maaso ga munne. Kati balina olulala basoma doli ndowooza mu Zabuli anamwemu lutuukako olosome Zabuli 7 mbeka 4 egamba bweti Zabuli 4 aweereddwa omukisa oyo ajjukira omwavu Mukama ali mu lokola ku lunaku olwakabi. Obana luli mu ngero 47 meka luli 47 teruli 47 tegereka bulungi so kugereko bwana mu 7 egambye mukale lwerule nyine mukale mukube mu ngalo. Kati ebintu no babimanyi ti omala kukala kwekaza kuva munsa ntekata kasabulu oloko okuba muki mu ngalo mukale sebo mukube mu ngalo. Nebino mubisomerenga ko mukyalo musomere ko muki Bayibuli ekugambye buli abulwa okutegeera akuba mu ngalo ataffe tukimanye nti mutegeera unandigenzeewo naye okutegeera Bayibuli yakubajjirako ate ngende yeeyo tosooke tugende ku point yenu
kubanga n'obudde butuwala obudde butuwala yesebo kakati seeka yesebo nekibeera nti bambi aya gye yaleese teyategedde buki teyategedde entegeera kagamba message eriwo wano kyenjagala okutegeeza tukugamba nti Allah agenda okutuma nabbi yenna abantu babeera bali mu bubuze nga nabbi ono aleeta message ebalungamya kyekyokka kati gwe kyobadde tokimanyi awaleeta kimanyi badde nambulukufu ngeri ategeera alina amagezi amalamu ategererawo naye mulogba munoonya ziramunoonya eri babasasula emisaala gyammwe evangelism olina okuvumayokko osobola okukola kyokuyisawo byokoze naye aya gyotegeera obulungi bwoti naye ogireetawo n'ogikyusa ffe tetusoma ebyo era twandikugambye gwe nono ndosakukokanyana ku myaka mingi kayawa kabadde kakusomera ebitabo musiramuke chance ekyaliwo temugenda kugamba nti tetwabakola ki tetwabakoowola olidde tukimanyi nti sommo mbokomo nomoyon tukimanyi naye tomanya ate Allah bwakoze ekiwayisiza muki mukukoowola kwaffe ne mutereera ntegerekese bulungi mulimu tukoze eki tugutuusa kubanga ekyamazima akkiriza obagaana mulimu abaali tebategeera okubasinga naye Allah ate n'abawa obulungamu mutebereza Umaru radiyallahu anhu ava waka ng'ekimu tutekola ki ate munnange olaba kutta munnange olaba kano nno kakundi bukundi abantu gye bali eyo nga si basiraamu naye nga bakimanyi nti ago ge mazima naye nga yakugamba nzi sijja buyingiramu naye nga nkimanyi ti ge mazima era ffe abantu batuleetera abaana naga nti omwana ono muwaddeyo asiramuke n'omubuuza gwe tosiramuse naga nti nze saagala so bano bateekamu embeera y'obukyayi bungi kyova olaba ffe tetwagala kubavuma lwaki tulina tageti yaffe gye tunoonya tageti ki twagala mwegatte eno ku umma bwe tunaabavuma temujja kujja eno kati mwekyo temukimanyi kati gwe tukusomesa busomesa mukolo yaweereka ttiimu kamu bannange musiramuke yesebo musiramuko kwe mukimanyidde ddala wallahi mbakakasa amazima mugamanyidde ddala teddinje muteekeddwa okuba mu busiraamu naye oluba muli ku mirimu nomulowooza munagaggawuliramu enensi sekasamatimba esebo point kiddako endala eddako egamba bweti agenze mu suratu tauba ayi yensavu munya n'agamba nti ekigambo ky'obukaafiiri bakaafu oluvannyuma lw'okukola ki agamba abwati a'udhu billahi minash shaitani rrajim sakakkiriza aya ezo tugenda kuzigatta bbiri n'enkaaga mu ssatu emu kubanga mulimu ebigambo ebizikoze eki ebizifaanaganya obukaafiiri n'obunnanfuusi yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma nakamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yakun khayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhumullahu 'adhaban 'aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Allah agamba bwati balayira Katonda nga beegaana nti tebayogeranga kibi kyonna ng'ate baayogera ekibi ekigambo ky'obukaafiiri era ne bakaafuwala oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe n'agamba ono omusumba nti bw'osiramuka obeera okaafuwadde oluganda oluli wano lwe lwamutabula olwedde oli muki nze weewuunya kati atuula wali n'akuba n'enduulu bamusomedde ennambulukufu etegerekeka nti bano baamala kwogera bigambo bibajja mu busiraamu Allah n'agamba nti ne bakaafuwala kati ate onaabikyusa bukyusa Allah kyeyagamba bakyusa ebigambo bya Qur'an n'emimwa gyabwe olidde weyasabuna annahum weyaquluna hadha min indillah wama huwa min indillah ebyo Qur'an bwetu wekoze eki bwegamba nenga Qur'an si kati ono tawulirangako ku bebayita bamurutadi tabawulirangako balina ekigambo kye baayogera naye ng'okusooka kwabwe baali basiraamu kigambo ki baayogera bafuuka obukaafiiri bano olwaliro boolaba bamurutadi gwe kasita ogamba nti Katonda azaala bajjamaada abawulira
bakasadwa abawulira mulimu mu evangelism bungi bumarusi manyi biki bubamanyi abakola ki ekyokulabirako kye bayogera kyabajja mu buki mu busiraamu watugambye aya yakomeka nkaaga musatu watugambye ntugate aya zino kakati mu surati tauba wenyine wetu kyalya ayi yenkaaga mu nnya eyenkaaga mu nnya egamba bwe abannanfuusi batya okusibwa kubo essuula gye muli mmwe abasiraamu abannanfuusi bali batya Allah sokoddeyo wali mu nsanvu mu nnya olwokokubiwaawo mu nsanvu mu nnya egamba abwe soka tumwawulira ebintu bimeka bibiri waliwo enjawulo wakati w'abannanfuusi n'abasiraamu bano abayogera bino baali bannanfuusi agamba ati balayira Katonda nga beegaana nti tebayogeranga kibi kyonna kati genda mu sharehe yaayo yene tutegeeza ng'abannanfuusi bwe baayagalanga okukola nnabbi akabi era n'okumusalira amagezi ag'okwagala okumutta naye tebaasobola kufuna ekyo kye baayagala kati Allah atunnyonnyola ng'abantu bayogerako baki bannanfuusi abaali abalabe naye ng'eno bazze befudda baki abasiraamu kati genda ku yenkaaga mu nnya owulire eyenkaaga mu nnya egamba abannanfuusi batya okusibwa ku bo essuula gye mulimu abasiraamu ng'ebategeeza ebyo ebiri mu mitima gyabwe amakulu baali batya obubaka okwejja nga bagenda kukola ki Allah agenda kubambula agenda kubaabya egamba bweti ng'ebategeeza ebyo ebiri mu mitima gyabwe bagambe nti kale mujeje mazima Katonda wakwolesa ebyo bye mutya okutegeerekeka singa obabuuziza gwe nnabbi lwaki bajejja abakkiriza bajja kugambira ddala nti mazima tubadde tunyumya bunyumya era nga tuzanya bagambe nti Katonda n'ebigambo bye n'omubaka we bye mubadde mujeja temwetonda mu mazima mukaafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe Allah kyagambye yahalifuna billahi ma kalu wala kad kalu kalimatul kufr wa kafaru ba'da islamihim olwedde bakaafiiri naye ng'eri ekyakulembera bwali buki mu busiraamu kati gwe towulirangako bava mu busiraamu kati ekyokubiri seka atukakasa nti abannanfuusi bano Allah atukakasa nti ne mu busiraamu obaabujjamu bajja si basiraamu yesebo naye nga beefudde abaki abasiraamu soka osomereko mu sura ya 5 suratul maida aya eyenkaaga mwemu egamba bweti ba'udhu billahi minash shaitani rrajim Allah atutegeeza bati bwe babanga babajjidde mwabakkiriza bagamba nti tukkiriza so nga mazima nga bayingidde n'obutakkiriza bayingira n'obutakkiriza bwabwe era mazima ne bafuluma nabo ne Katonda amanyi ebyo bye bakweka boogera ku bakyabo bannanfuusi aya wansi egamba abweti wansi bakireeta sharehe egamba bweti abannanfuusi mu bannannyini kitabo bwe bajja eri abakkiriza bayingira n'obutakkiriza era ne bafuluma nabo nti babeerayo eri nga beefuula baki abasiraamu se naye nga bazze kukola ki mu mitima gyabwe mulimu obutakkiriza era Allah n'atukakasa nti abannanfuusi bano abazze eno mu aya gy'osomye gwe gyobadde totegeera baganda baabwe be bammwe abeeterawo kiki seeka ndowooza gundi etugigatte ddala poyinti eyo kuba nanfusi babadde atuteekako mu aya ey'enkaaga mu esatu gy'abadde asoma mu aya ey'enkaaga mu esatu ey'enkaaga mu esatu nga tetulina kukigenda mutugenda kugireeta kubanga nkugambye era nange nkyogedde wano tugenda kubigatta bimeka bibiri naye eno yo tulina ogiwa layiti yayo ekoze eki eyeyawulidde kyetwagaddeyo bunnanfuusi omunnanfuusi n'omusiraamu balina enjawulo omusiraamu mulala n'omunnanfuusi mulala era Allah mukunnyonnyodde n'akugamba nti bayingiranga n'obutakkiriza bwabwe era ne bafuluma nabo naye nga wano kungulusebo yeefuula omuki yeefuula omusiraamu se njagala kisa bulungi kati nsomera mu sura ya 5:9 bagiyita suratu Hashir egamba abweti atusedda
aya ey'ekumi etugamba abweti ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah agamba ata aya ey'ekumi etugambye ebigambo bino tolaba abo abafuuka abannanfuusi abagamba baganda baabwe abafuula so kiri abagamba baganda baabwe damusome aya y'obulungi egamba bweti tolaba abo abafuuka ngena maaso abannanfuusi abagamba baganda baabwe abo abagaana okukkiriza bannannyini ekitabo abayudaaya n'abaki olulyo lwa nadhir nti mazima n'okomaawo kati twagaddeyo okulaga nti abannanfuusi baganda bwe babeera baki bannannyini kitabo abeeterawo ekitabo ate bwebagamba nti abeeterawo ekitabo webagamba bannannyini kitabo boogera ku tawulaati naani n'enjiri webagamba bannannyini kitabo boogera kwani ku bayibuli tegerekese bulungi kati Allah n'atukakasa nti abo bakwano baabali omukaafiiri n'omunnanfuusi baki banjawulo omukaafiiri n'omunnanfuusi bebamu obusiraamu kubanga mwogera ebigambo byebimu yes kale kakuwa ekyokulabirako nsomerako mu bafiripi abafiripi 3:5 abafiripi 3:5 katutuukeyo abafiripi oli ludda watukulabe abafiripi omulabye 3:5 egamba abweti newankubadde nga nnyinza n'okwesiga omubiri omuntu omulala yenna bw'alowooza okwesiga omubiri nze simusinga nze eyakomolerwa olunaku olw'omunaana ow'omu ggwanga lya Isirayiri ow'omu kika kya Benyamini omwebulaniya wawu mu mateeka mufalisaayo kati owuliriza oyo yawandiika abaluwa 18 ne mugayita ebitabo 10 na bimeka nabina 10 na bimeka nabina kati ebitabo 10 abiwandiise mu ki mufalisaayo wawu wawu kati Yesu kamwogereko yesebo ngana Matayo 23 15 egamba bweti egambe tuwulire olwe 15 neruddamu ne rugamba abweruti ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi abawandiisi Paulo abadde mu ki mufalisaayo abadde muwandiisi ekyokubiri abadde mu ki mufalisaayo kati ababiri abo Yesu akonkuludinze baki bannanfuusi kati malayo olunyiriri ate nga yabawandikira ebitabo 14 era yabagamba n'obagamba nti omuntu akkiriza na mutima gw'okuweebwa obutuukirivu era yatwana kamwako okulokoka ate nga ekyo ekigambo si kya Yesu era bagamba nti mu bulokole yabukolera kalaki ye yasookayo kati malayo olunyiriri egamba abweti yesebo ziri basanga mu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mulya ennyumba z'abannamwandu era ne mwefuula abasaba ennyo so bakola omuntu tuka ku church ngulaba basaba enkwawa zonna yakurama mashaka ndara baba kikwate kitwale banojegani ngate musaba nnyo kitegereka bulungi zibarasanga mu abannanfuusi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muli ennyumba z'abannamwandu era ne mwefuula abasaba ennyo n'olwekyo muli baako omusango ogusinga obunene guli kusomesa bannanfuusi genda maaso egamba bweti ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mwetooloola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusa omuntu omu naye bw'alabika mumufuula mwana wa Geyeena emirundi ebiri okukira mmwe olwedde muli ba mu Geyeena kati Yesu ate bano be mukoowoola be mulimbalimba n'ezo aya ze musoma nga temuzitegeera ne mubafuula abaana ba Geyeena emirundi emeka bannange temuddeyo kuwuliriza bantu abo babatwala mu Geyeena emirundi ebiri bagenda kuyingirayo omulundi gumu gwate gwa amugoberedde oyingirayo emirundi emeka ebiri be bannanfuusi Yesu bayogerako musajja wuuyo yabawandiikira amabaluwa 18 nga mufalisaayo Yesu agaye buli mufalisaayo yenna yali munnanfuusi kati ate ebigambo by'abafalisaayo bye mugoberera bibakola ki yabagoberera sebo kati kitegeeza mmwe mu bafalisaayo mukwata kisooka mu bannanfuusi mukwata kisooka mwasuulawo ebigambo bya Yesu yajja kusomesa tawhidi Katonda ali omu akabonero akalaga nti bannanfuusi bennyini nga tetubatemeredde kusoma aya ya Qur'ani n'ojogeza byetayogera
point eddake egambe etya point awutugeze nkukanga musatu emu kaga musatu emu sebo egamba aweti eyenkaaga musatu yagisomye nenseka n'okuseka nga nkyawulira nakuki nawe nga nkyagiwuliza buwuliriza aye nambulukufu etemye nekakasa nti gwe stadio gyogenze nayo yaba nanfuusi era maze n'abuuza anaga nti wano Muhammad mubaka wa Katonda Allah n'abavaamu nti abannanfuusi bonna baki tuukayo mu aya bwe babanga bakujjidde gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abannanfuusi bagamba nti tujulira nga tukakasa sibe tuva okusoma eri bajjanga ngendo befudda baki abasiraamu yesebo nebajjanga bakakasa nti tuli baki tuli basiraamu so bantu ki bannanfuusi era Allah agambye nti bajja n'obutakkiriza bwabwe era ne bafuluma nabo nga bagamba nti tukakasa mazima gwe oli mubaka wa Katonda ne Katonda amanyinga ddala gwe oli mubaka we olabe Allah yakakasa yasooka okukakasa kiri no badde bannanfuusi badde bakyogera kiri kumiki kumimwa gyabwe nze nkakasa gwe oli muki mubaka wa Katonda tuli fenna songa Katonda ajulira amazima nti ki abannanfuusi balimba kati babadde balimba okugamba nti Nabbi Muhammad mubaka wa Katonda nga tebamukkiriza mu mitima gyabwe tebakakasa bye boogera owulidde bafuula okulayira kwabwe ekyokubawonya ku lw'ebikolwa byabwe ebibi ne baziyiza abantu ku kkubo lya Katonda kati nammwe muli awo ku street mugenda ku street ne muziyiza abantu eri okusiramuka mu abandi badde ku myaka gyammwe nga muyambako abantu bakole ki basiramuke bave mu ki mu bantu abagenda okwokebwa omuliro nga nammwe mumanyidde ddala nti mugenda mu muliro mazima bo kibi nnyo ekyo kye baalinga bakola nakati nammwe kye mukola ekyo kibi nnyo muve ku zi street mukukowoola abantu okugenda mu bintu ebigendo bazikiriza mubakowoola abantu basiramuke kubanga yeddiini yokka inna ddiina inda Allahi al-Islam yenna anajja mu maaso ga Allah nsomera 385 kyogomera si busiraamu muganda wange ofaafaganiddwa 385 egamba bwetu ba'udhu billahi minash shaitani rrajim waman yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kinana mutano egambe tuwulire Allah agamba bwati okuva mu Qur'ani ekitiibwa n'omuntu anoonya obutali busiraamu okugifuula eddiini si yakukkirizibwa kuva gy'ali naye ku lunaku lw'enkomerero aliba mu waabo abafaafaganiddwa. Allahu akbar. Gw'oli kuno ku nsi olinayo by'ogoberera gw'oyinza okundagayo olunyiriri lwonna mu Bayibuli ng'oliyo ekigambo obulokole. Wulira sharehe ya aya bw'egamba Allah agamba bwati Katonda takkiriza ddiini yonna omuntu gy'aba akutte eteri ddiini ya busira era ku nkomerero talifuna mpeera za mirimu gye era taliwona bibonyoobonyo bya Katonda. Kati mwabeefuula nti mugoberera Yesu ng'ate mwamujeemera gwe tolina kyogoberera ku Yesu nakimu. Yesu yasomesa tawhidi bw'omu bwa Katonda ate gwoga omugattako buki bugasi sebo Yesu matimba yasomesa kuvuunama kiriza ng'osinza Katonda mwabivaako kiriza tukozeseye eddakiika 7 kakati seka nga tugenda mu ddakiika ezo 7 yes sebo nze mbadde njagala omukulu oyo tumulage omukafiri yani yes sebo wekitiibwa kyerekesa bulungi yes sebo tetuyita omukafiri yani waliwo so tubayina nga tonna tutuuka ku mukafiri yani ekigambo ekyo twagala otulambululiremu kiri mu lulimi ki era kitegeeza ki? Ekigambo obukafiri kigambo kya Luwalabu kiva mu kigambo kiyitibwa kafara okubikka amazima okubikka kibaddewo n'okibikka nekibanga tekyakola ki tekyalabika kati ntukijjayo ntukizza mu lulimi lw'eddiini nga kitegeeza ki nga kitegeeza omuntu akwata amazima g'ategedde tigano ge mazima wallahi buli muntu atali musiramu akimanyi nti obusiramu y'eddiini yabaki wallahi n'oyo yennyini ayogera akimanyi n'olidde naye abikka abantu baleme kukola ki kutegeera amazima ago baleme kutegeera amazima ago yes sebo ntegeerekesa bulungi yes sebo abeere ng'akoze eki oba ntegeerekese bulungi kyategeerekese dda mu lulimi olwangungu obukafiri kitegeeza omuntu awakanya amazima ng'agamanyi nti mazima. Oyo gwe yagala okutulaga nti yaani oyo kati yaani na
Ntegerekese bulungi. Simbula. 98. Mazima abo abawakanya mu bannannyini kitabo n'abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala. Oba ategeera awo kati omukaafiiri yaani gwe. N'abo abagatta ku Katonda n'ebintu ebirala mu kumusinza bakubeera mu muliro jahannama bakutuula bugenderevu era abo be babi okusinga ebitonde byonna. Ebbanga ly'omala ng'ovaayo n'otugamba nti Katonda kitaffe ntandikidde gye bitandikidde inna alladhina kafaru suwa igambye kannetomera inna alladhina kafaru mazima abawakanya mu bannannyini kitabo ebbanga ly'omala ng'ogoberera ekitabo ekyo ng'omulowooza okujja obulungamu anya kuyita mukaafiiri. Amakulu mu lulimi Oluganda owakanya amazima kubanga buli ekiri omwo era wabuuza wamma Katonda yagamba Musa bwati ne bwati lwaki tobikola nti ebyandagaano nkadde bonyini batandikewo okusooka okuwakanyizaawo ekitundu mu kitabo ekyo. Kati n'omusindika mu ndagaano empya ogenda okusindika okudda mu ndagaano empya ng'ebyo si bya Yesu bya Pawulo. 9:10 si bya Yesu. Pawulo ntegerekese bulungi kibudola omusajja ayitibwa bamuyita Michael Hart. Yawandika mu kitabo kye The 100 Influential Men in History n'agamba n'ateeka Muhammad mu kifo ekikoze eki ekisooka akristaayo banne baamubuuza